Kubanze nakoma okulya emmere ya mukyala wange gyafumba emyaka 3 emabega. Naba nga takyafumba mmere waka. Nakuba enduulu muje muntaseeko omutemu. Ne mugamba ne kati onkuba nkukoze eki. Kugula lipo. Nangamba gwe ze toddanga muna kumanyira gwe bichi atenze gwe kisajja gwe nja kuta ku macha nkole ki. Kusajja obusajja. Kusajja ko obusajja nsola no busala ko obusajja. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oba metanikra Bongo sinzira kwa Bongo Charity Foundation offices afed offices eziri emakindye wadenga ewakayo tuteeka walika Mengo era tuli mukuzimbira baana ba ku luguudo kifo gaggadde ka Mengo nkiddamu Katonda waffe munene Katonda waffe mugazi waliwo abakwata ku mitwe baraba ekifo kyaffe bagaba banenga kinene kyembaddamu kiri kimu nti wabaye awa Solomon amagezi agazimba yekale ya zaabu ngagisikira okujijja ku kitaawe David bwabanga yazze awa amatiribo n'abantu bonna abezi betwegomba ferwaki naffe tatuwa kifo gaggadde essomero gaggadde ebisulo gaggadde ruumu yaffe ya crafts nayo gaggadde byonna bigenda kuggwa olwo tandika okugunjula abaana b'eggwanga tetwagala kaana nakamu kaddamu kusula wabweru kunywa biragalalagala kozesa bitamiiza nga tukozesa ebitone byaffe bya art Katonda be yatuwa tugenda kyusa ensi yaffe naawe kigezeeko ekitone kyo Katonda kye yakuwa kinene nnyo kisobola ddala okukyusa ensi yo singa okikwata bulungi. Twekeraawo okubira bange ebyokusaaga Katonda agenda okwazika ekitone kye okikozese abaayina byakulabyemu bonaafa tokikozesezza eyo geyeena kale mungere mutuwe ebifaananyi tukusiga nga bw'oli olina hoteeri olina nyumba menye kindeke ki buli bw'otuwa akafaananyi ako n'okatugulako oba okubya ebinyonyi ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri ekisooka oba oweereza Katonda we ekyokubiri oba koze decoration ate ekyokusatu ministry eno ogisobozeseza okwongera okutuuka ku myoyo emirala nga teyazze kubanga ffe twalayira era nitusalawo nti Bongo Charity Foundation teriwandiikira muzungu n'omubbaluwa wabula twagatuke ku level ng'abazungu naffe batuwandiikira ku mabaluwa ogenda okubayamba agaba atwala omukisa gwoyo awadde nga bwe bazi batubbako emikisa gyaffe abazungu awo edda nedda naffe twagala okutandika naffe okubasigamu olwo naffe ettaka ly'ensi yaffe tuli blessing n'emikisa gyabwe kale yongere tuwe kubisiige tubikusiigire Katonda agenda kuwa omulimu omukisa kijja balikose ali mukama wange naye obulamu bwe buto bwagattagatta big brother big bro ono bayika kyali wange nnyo kyali wange asangibwa awo Makindi awo luwafu muntu omusajja wa mvudanyizibwa nnyo ssebo akuba bu t-shirt ntajja wa kompyuta kati t-shirt wa kompyuta kati yayingiramu n'olubayika kati akuba t-shirt ze n'azitunza abantu azituwa buuyi azituwa buuyi kyali waffe mutumireko Albert Big Bro Makindi luwafu muganda yenkutumiddeko nnyo nkukakasa nti ebintu mbitambuza n'enjiri yino gyetuuse muganda wange wala bakyali bange benna babeerawo kaludde okuba wetusinkana awo kaludde Makindi baludo azizi ba Emma ba Jona ba Isaac ba Kasozi bakyali bange mbaagala nnyo mujebale nno bandaba
era bagiranga bagamba akantu kiki so bachali bange n'abantu beruwafa kalowe empangalira era olugira waliwo n'omukyalo ombambi ina amakaga onge waragaddi so na kuchukunyumizamu kubambi ayina engeri gye yannyonnyoddemu eggulo ng'alabika ayina omwoyo gwayagala okuteekawo ko lw'embeera y'eka Mmengo angambye naye obuntu otuwa butono ane mugamba nedda oba olaba ku TikTok buba bulango naye emboozi ejjudde eri ku YouTube so bannaluwafu mwenna Makindye mbagala nnyo mbatumiddeko nnyo ne masajja gyempangaalira gyensula mbagala nnyo kusingira ddala abantu beeruwafu omulimu bagumbuuza era ennaku ze badde baŋŋamba bane kiki nga totuwa naye mbagamba bannaye buli kadde oba ku mirimu gy'abakama bange naye ate nga ne buno buvunaanyizibwa buweereza nabo tulina obukola so baganda bange bokkaludde mwenna sijja kumenya ani mbagala nnyo mwebale ddala n'omulimu ogwo mugende nagwo mu maaso so Aziz sebo taata twakoma luli nga tutandise engeri abakazi gye bakubamu abasajja mu ngeri ey'enjawulo oba gye babonyabonyamu abasajja abakazi bakubira ddala abasajja n'amutuulako n'amukuba omutuuko n'aguboota taliiko mboba mupangisa taliiko oba wazimba wakusangira ennyumba gye muzimbye mwenna n'ennyumba gyakusanza ozimbye ba ne kati olw'okuba nti abasajja tulina ekintu kye tutwala nti otya okuswala noti okugjayo ekintu ekyo mu public era ensonga lwaki nti abasajja bambi abamu bafa so abantu abasajja abo bemulaba oluusi balina zi depression yabo ewa guy twamusanze ayogera nabadde musajja wa buvunanyizibwa twamusanze ajjemu engatta ali mukutamu kati fe abakulidde mu ndeeba awo abantu bangi nnyo badde nga bajja beetugira mu kayanja najja ng'avudde na ludda wanga Masaka najja ng'avuga emmotoka ye bulungi n'apaakinga n'ayingira mu kayanja so fe kati senga abasajja embeera gye tuyisibwamu ewaka senga abakazi abo naffe tubyogera nga bwe batuyisa nga bo bwe bakuba kkerere kuba omukazi asobola okukyakyala nga bamugambye mbuno oyagala nansibirwa naye nga talina na bujulizi bukakasa naye bakazi banne bamuwadde eŋŋambo ye n'atabuka ekyalo kyonna kuba omukazi Katonda yamutonda olw'okuba ndowooza oba lwakuba ava mu lubirizi lwaffe abakazi ennamba ezisinga tebatya kuswala so nze mmanye ebyo ebintu byandibadde birina ekooti yaabyo like abantu mutabuseemu abafumbo sobola okutuuza bbaawo mu nnyumba oba mu kisengenge eyo kuba ekooti gyetera okutuula ey'amaka nonyonyola bbaawo n'omugaana emunaye mpulira amawulire bwegati ne bwegati newankubadde sirina bukakafu naye ninawo ku mawulire g'empulira bwegati matuufu oba si matuufu abakyala abamu kye batamanyi nti oluusi naddala bakazi kuba kizibu nnyo gye bali abasajja abalina eŋŋambo ezefaananyizaako n'ez'abakazi naye batono ate bw'omusanga omusajja oyo alina olugambo ng'olw'abakazi ate abeera mmo era n'ekyalo kiba kimwogerako nti oyo tazunziza lugambo woowe kati abakyala abamu njagala kino mukiyige nti omukazi ayinza okukuteekerawo olugambo nga bbaawo bw'ayagala gundi naye nga ye kyabala kiri ekintu eki gafiirwe nga nange bwe nafiirwa agange abatakuwabula wabula abakusuula abakuwabula okole ensobi mwenna mubeere bannakati nate lwagenda ne lugirwako ffe abavuga booda manyi kati ffe ababooda ebiseera ebisinga batuyita baana olw'empisa zaffe ndowooza oba n'ebikolwa batuyita ababooda batugamba ababooda ffe tukyasinza okwenda kubaka abasajja twenda kuba house girl twenda ku baana b'amasomero kwegamba buli mpisa mbi eri kuwa booda era ndowooza n'omuntu bw'abeera eyo oba omuzadde n'abeera ng'eyo ewaffe emityana n'akubira muwala we nga tokyalabika biki tiamunaye nafuna olubuto wafuna olubuto omusajja wakola mulimu ki tiwa booda mwana wange ki kyewankola abantu abasinga bamanyi ti ababooda sooka tuli bamisomo gyalemwa bwe tuba bamisomo gyalema n'amagezi tetukola ki bwe bakitwala ennamba nnene labo nga ate nnimbye otambula gwe towulira engeri gye batuvumamu ffe ababooda nga newankubadde naffe tukola emirimu egyo waliwo naffe emirimu egyo tugikola kale waliwo olaba munno nga naye bakisusizza nolaba nga akisusizza naye si bwe tutyo si gyemize gyaffe
just omulya mamba abagamba omulya mamba abomu n'avumaganya ekika kyonna n'ab'emirimu emirala gye bali ate abalina n'empisa embi ezisinga eza bodaboda ab'amasannyalaze ab'amazzi bawemula naawe eruwafu badde omuti gwe bali bateekawo nge wagimuwonge nga ku ssomero ya kulesege nga tebalinamu yadde n'akasa nti tuli ku ssomero oba ndowooza zino ennyimba ezibawa power kuwanika y'amasannyalaze nzikirabika kuba bw'obasanga mu western ne mu eastern bwe babeera bonna bawemmuzi oba basooka basomesa nti okutandika okuba ow'amasannyalaze olina kuwemula olina kuba kumuwemu moggola so kati bannange Mr. Labongo nze leero nzize nnyimirireyo ku lw'abasajja abatya okwogera. Aziz wagenda ku poliisi ng'omukazi akukubye saagenda tewagenda olina gwe wagamba nti omukazi ankubye omanyi Labongo nze wakoma wali bwe nali nkuzi wewaka ewaffe jjajjange bwe yali ankuza Nalunga Maria banze nakulira wa jjajja era kyenka nazaalibwa wa jjajja era we nakulira jjajja yaŋŋamba ebigambo bino wammanga kubanze jjajja wange we nakulira saalabako ku bbaawe wabula nakula ndaba jjajja wange ne mwannyina ate ne jjajja emmanga ye jjajja emmanga yalina jjajja omukulu yali alina bbaawe nga musirikale naye bbaawe bwe yafa ne jjajja n'agamba abasajja nkoze eki bavuddeko era bonna bajjajjange bonna baatuuka kufa nga sizeemu kulaba kiri bwe kiti nze jjajja yaŋŋamba ekintu kimu amaka gano kuba ojja kukula bino mbikugamba ogenda kukula ofuuke taata kitegeera fuka omuzadde amaka gano mu mbeera yonna omukazi ne waaba mugagga atya nga yasalawo n'awasa omusajja kyesitawagira nze kuba nze ndi musajja omwavu naye nze mpinga ekigambo ky'omukazi okuwasa omusajja oba ne mu Buganda tekiraga butegeevu musajja kufumbirwa mukazi omukazi olina kufumbirwa musajja naye jjajja yaŋŋamba nti ne bw'obanga omusajja afumbiddwa mukazi era tugenda okumaliriza byonna okubyetoola bimalayo omusajja alina okubeera ne powers ewaka naye abeera ne power atya si kubeera na power kuba mukazi ngumi kuba jjajja nze yaŋŋamba nti okukuba omukazi si ddagala n'abaana abo ng'ogunjula abaana abo tolina bakubiriza nnyo kuba omwana bw'omukubiriza ennyo aguba akona n'agamba ne bwe nnaakola kino ne bwe nnaakola kiri taata ajja kukola ki ajja kumpa era bw'obanga ojjukirako mu myaka gyaffe nga tuvubuka waliwo muzeeyi ayinza okuba nga zze oluusi nga badde alwawo n'okujja olumala omubuuza nga mufuluma nga mutambula mukola ki nga mudduka kuba mumanyi kali akasanyu kaweddewo sawa yakuba kyapa kati yeddako abasajja twatondebwa nga tulina kubeera abasajja abasirikira ebyama nze Labongo nina ekintu kyange nze ne bavubuka bannange abo bowulidde ntumira bakyaliibanga abo bakimanyi nina mukwano gwange bamuyita Eric Aweesa akola mu Elite gundi batimba bamikola abo yaŋŋamba ekintu kimu kuba musajja wange oyo ngulubye naye no batuzaalana ku kyalo ki batuzika ku kyalo kimu eyo Mityana ne saawe 8 ogw'ekiro namukubiranga ne mugane eri n'embeera ng'ensito entabuseeko nangamba jangu eka weebake nga muri mukulana nangamba jangu eka weebake omukazi muviire be tunaabimaliriza enkeera ne mugamba nze mukazi wange maze naye emyaka 10 egi myaka 14 namufuna myaka 18 kitegeera sisengukangako waka nziruke ngende nebake mbanywanyi ne banywanyi bange bajenga batabuka ne bakazi baabwe kuba ffe twalina ka gurupu kaffe nga bwe kaali bonna nze gwe bateekayo ng'omusingo ebaga Azizi bw'ofuna omukazi naffe tujja kufuna era ka gurupu kaffe ako nze nabasooka okufuna omukyala kuba nze nabagamba nga tukolanga ensobi okyali muvubuka muto tofuna omukazi azaddeko sibavumira bamaama abazaddeko era sitta katale kammwe naye ebiseera ebisinga kiba kibi omuvubuka ng'otandika omusajja ng'otandika butandisa okukola amaka n'otandikira ku mukazi azaddeko nze jjajja yaŋŋamba nti nno omusajja yenna nga wasiza omukazi ng'azaddeko mpozi ng'okakasiza nti omusajja ogwe yazaalamu omwana yafa
kizibu omukazi okwawukana n'omusajja we gwe yazaalamu omwana kuba waliwo ebigambo ebijjirira wano wammanga omwana oyo ne bona omugamba mutwale wa kitaawe abeere wa kitaawe nze nsigale naawe wano mukazi ajja tuuka ekiseera nga ayagala okugenda okulaba ku mwana we onoomugaana ojja namukolera shopping agenda alabe kuki ku mwana naye ku mwana gy'omusinika agenda alabe omwana alina kitaawe okitegedde bulungi ontegedde bulungi Labongo ndeza kutegeera so kizibu nnyo omukazi okuva mu kitaawo w'abaana bo taata w'abaana be buli bwali busungu ne baawukana era bwe yanoonya embeera we yeewogoma n'atereera omutima gwadda baatandika ate okukola obwenzi abaali baagalana abaali abafumbo bwe baayawukana anti kati bwe mwawukana ne mukyalawo n'afumbirwa awalala naawe n'owasa omukazi omulala bwe mutandika amanyi kati amuva n'obudde okwekubira ku busimu banaye naye twali twagalana twava mu mbeera bweti ne bweti ne bweti gwe wandeetera okunkyankalanya nze nali nkwagala n'ogenda owasa n'omukazi omulala nze nali nkyagenzeemu waffe ndabe oba onootereera nagenda okulaba atolese mukazi mulala naye ng'ebyaddala luyima nali nkwagala awo ng'omugamba kale bw'oba wali onjagala omwana wange ali ate omwana gyali bulungi omwana akumbuuza n'okumbuuza biki leetera ku mwana nkole ki erako experience Azizi njogera kyemmanyi ng'oli aleeta mwana era abasajja bangi bali mu makoomo nga balina abaana nga si baabwe Azizi gwe mukyala we atandikirawo okutabuka mukyala wange kuba myaka 14 mwatambula emyaka 14 muli bwe muti omwekuba bwekubi oba kyajjabuzi soogera bubi mukyala wange naye mukyala wange yalimbibwa emikwano mukyala wange nze mubuuliridde era ne bwe twali tutabukaawo nga amputtula yaŋŋamba ombuuliridde ekyo nkikwebaza ne kati kekadde nkukubemu emba ate njagala nakukutta temu omukazi agamba njagala kukutta mukazi wo mama w'abaana bange bitandika bitya Labongo nkugambe nti bitandika bitya ebintu by'okutabuka ne mama w'abaana bange mbeera ki gwe gy'ogamba nti neno by'ogatta kibi nnyo abana abakyala abandaba abakola emirimu bambi kibi kino kyengenda okwogera ne mu nsaasire sikyogera mu mutima mubi sikyogera mu mutima ate mulungi simanyi muzimu kiguli mu bakazi olumu mukazi abeeraawo nga takola n'akuyimba nze njagala kukola ogamba owaaye bw'oba oyagala kukola tewali buzibu tandika okola eki nawe oyagala kukola mulimu ki onfuna mukyala wange oyo nga twakadde eno nga tukyali eno eruwafu mukyala wange oyo nze twalina emirembe gyaffe yafumbangako ne kubuuja era nga wetuzanyira ludo naye nze nga bwe nyinyuka saawa nga 5 nze nga ngenda nenkima omwana Ibula oyo ne mukima nze ne ngenda ewaka nga ndaba nkooye kati sijja kutuula kulindayo obuugi bukole ki buggwemu nze nenkwata omwana aleme kusumbuka nate na mwana nga adda nze nenkwata omwana wange nenkola ki nenzija nga tetulina buzibu nze Labongo nsaba nkubuulireko nammwe abatulaba abavubuka bempangadde nabo oba benkuze nabo bammanyi nze Labongo siyinza kwawukana na mukazi wange lwa bwenzi kubanga lwaki Labongo sisobola kwawukana na mukazi wange lwa bwenzi naye ate era nsobola okwawukana ne mukazi wange olw'obwenzi ekintu ekyo kya mirundi egi ebiri siyinza kukwata kyekisooka nze saagala kuyimirirawo na bujulizi bw'abaŋŋambye njagala nnyo okukwata omuntu ate mu kwagala okukwata omuntu saagala kwebakirira muntu Labongo buli weeteekako stress y'omukazi Labongo abakazi banyiiza sookera ddala abakazi batambulira mu kubakwana onfuna bulungi batambulira mu kubakwana kati omukazi okwanibwa kyo kya butonde naye ekyokukkiriza ate kirala onfuna bulungi kuba omukazi yakwanibwa naye okukkiriza bona okkiriza Labongo olwaleero ngaakukwanya kuba omukazi olwaleero bayinza omukwana emirundi nga 3 ekitono olunaku olwo olwaleero ne bamukwana ku bowa gyakima amazzi ne bamukwanira ku bucha gyakima ennyama ne bamukwanira ku kibanda ky'amanda gyagula amanda ne bamukwanira ku dduuka wagenza okugula butto bagenda mukwanira ku gundi ya mama Ana gyagenza okugula amatooke mu saaluuni yennyini gyatutta abaana okusala enviiri nabo bajja mukwanirayo onfuna bulungi naye gyakolera enviiri kuba saaluuni eyinza okuba ya unisex ng'agenza okukola enviiri mulimu baggayi abasala enviiri naye ne bamukwanirayo naye bonna anabakkiriza kusalawo kuba kukwe
kyo nzobola saa kuyimya nnyo ku tera ekyanjawukanya ne mukazi wange bwenzi atenze era ne mukazi wange simugobangako wabula ndowooza byamuyinga kuba ogwo si gwe mulundi ogusoose ng'anoba tuddaawo bitandika ogwo omulundi gwakumeka gwakubiri nze era kyeneevuma ti mukazi wange senga tewaaliwo okukola teyandigenze mukazi wange twagalanye ebbanga deni ne mukazi wange okuyingiramu egyo emize sigamba nti yali ankyaye naye emize jajja omanyi kyovola nze ngamba nnyo abantu si kirungi nnyo okugezesa ku kintu kyobadde tokozesa togezesa laba ngaomukazi lwali yendako ng'abadde tayendangako kiba kiwedde ate era labongo tozanga omukazi ayenobezza yekka ewaka si kirungi jajjange yakiŋŋambanga ekintu ekyo naye olw'omukwano gwa mukyala wange gwe mbadde nagwo mukyala oyo yanoba omulundi ogwasooka nemwegayirira kyalinga kya wiikisi 2 nadda n'anoba omulundi ogwokubiri nannyonnyola embeera gy'ayitamu nga nange oluusi njikola ki njiraba oyo gw'omulundi ogwokubiri wetwalira n'abaana nze kati mu gw'omunaana mpeza emyaka 2 nga siraba ku baana bange ate kati n'embeera eyajjawo sikyawuliziganya yadde nabo nfuna bulungi labongo kati mukyala wange atandika okukola mugamba bwoyagala atandika kukola atandika okole ki tusonzesonza akasente awo atandika okukola ki atandika okukola mukyala wange yatandika okukola mukyala wange ng'akomawo ssaawa 5-6 ezzo sitalinaako buki buzibu ava kukola naye abantu nga baŋŋamba naye omukazi obudde bwakomerawo ng'obudde buki kale abamu baŋŋamba okusinza wakolera obukuumi kazi obudde bwakomerawo bungi ebyaddaladdala yinga akomawo saa 6-5 lwe biba biganye nnyo nakomawo nga 7 kale naye mukyala wange embeera yatabuka mukyala wange nalanga okukomawo saa 8-9 ogwekiro kyava mu 9 atandise kukomawo 10 kati mu byonna bye neewuunya luno olunaku lwenkubwa taata omukyala lwali lunaku lwa 6 tolirabira sisobola lwali lunaku lwa 6 omukyala oyo nze sikubirangako mukyala wange nti ng'oluddeyo nga tokomawo mukubire simu ku saa 9 nemugamba kuba yali alina omwana gwakola naye wa neighbor waffe mu kikomera nemugamba omwana w'abaani nga tolinamuzza ate omwana we bagamba nti alina kudda nga obudde bukyakola ki nekiki leero si kiki saa 9 tannadda nagamba omwana yakomyewo dda nemugamba naye nga baakugaana omwana oyo okudda yekka nagamba namuwerekeddeko n'akomawo nemugamba ate gwe n'omala n'okola ki ti nemmala n'enzirayo wenkolera anti waliwo ebbaala bagigudde lwaleero nemugaba byatandise ddi yali agenze kutunda chipusi chipusi nga zaweddewo dda agenze kugulawo bbaala kusawula mu kiziki nga toto wa road kati nangamba naye era ndi mukulinnya boda ndi ku kkubo wano nkola ki nkomawo wakolera oba omanye masajja ku masomero kati kugwowonyegera ku mafuta ffe tusule ekyemmanga dakika 5 boda dakika 2 ezo 5 ziba za kutambuza bigere boda dakika ezi 2 ngenda okola saawa zirumye 10 omanyi munnonge akyali wabweru ng'olaba obudde bwatakomangawo buyiseemu teweebaka saawa ziri 10 ziba ziwera 10 ne dakika 48 ogw'ekiro ogw'okumakya nga mpulira ali ku geeti aggulawo aggulawo ennyumba n'ayingira kati bw'ayingira otudde mu kkubo nanti sirise ndaba ekiddako oba agenda kunnyonnyola atya lwayingira aŋŋamba weebakiriza biki ne mugamba naye zino saawa mmeka era ovaawa zino essaawa bumanya biki badde ne bannanga awo biki ateekawo ate ye mwenyini ateekawo oluyombo luti ate ye lwaki obeera ombuuliriza biki bikyo kitegeera 10 za kiro kasita nkomyewo ndi mulamu kati olwomba butakomawo ate kati wandibadde ogamba oti manyi abakazi abamu bambi nze era tulowooza sinyina ekintu kyengenda neŋŋamba abakazi bano kati kambabuulire kino nze nyinza okubeera ne mukyala wange ewaka nga nnyenda naye nga mukyala wange anteerawo n'omukono tisikola ki toyenda
okolanga ensobi naye n'omanya eno ensobi gye nkoze ngenderere nyino gikozesa amagezi n'enkweka obujulizi kati bambi ate abakyala abamu bwafunayo omukwano omupya awunga kati mukuwunga ate nayagala akulageko n'okukulagako onfuna bulungi nayagala akulageko ti gwe tokyali nekyoli tokyakiri ebikadde oŋŋamba ngaani gwani aŋŋamba mpuliriza ki mugamba dde manyi nkugambako nga taata w'abaana bo kati katonda akuyambe n'okukuyamba n'okudda n'enkomawo kati ateera okompuleyininga ne mugamba ng'otamidde neŋŋamba abangulira omwenge babadde abagula omwenge ate sinywa na bbiya kati nywa wayini nywa mwenge gwa bbeeyi yali tanywa mwenge yali kati bambi yali tanywa mwenge wano nga twekwana njagala kunywa kasimino ofuna okola ki n'omugulira kumba agendera ddala era bwe yali ayomba awo nga mputula yangamba gwe wanjigirize ki omwenge ebidde kati ate ngunywa onkompuleyiningako kati omubuuza wano otamidde nekugamba otamidde kati ennaku zino zonna okuva ku Mande odde okoze eki otamidde kiki buzibu ki bwe wafunye obutandisa okunywesa omwenge toddanga mukumbuuza mwenge kuba sigwa oba okoze eki sigwa oba oguguze nemubuuza kati ani alina okugambako nambuuza gwe oŋŋamba ngaani nemugamba mbadde manyi nkugamba nga bbaawo nanga nze toli bba wange gweoli taata w'abaana bange just simanyi na Katonda lwaki yankuba omuggo okuzaalamu n'abaana oli kisiraani totegeera boogera abasajja nga naawe oyogera ddala gwe oli musajja bweweeraba oli musajja kyekikuyisa omusajja era bannange baavu bannange abali eyo kambabuulire baganda bange bw'ofunanga omukazi ng'akwagala mu bwavu bwaffe buno bwe tulimu mukazi wo ng'akwagala mwagale abakazi tebaagala basajja baavu ate obwavu nze nali simanyi nti nno ndwadde bwavu kibi akubuuza kyekiraga nti oli musajja naŋŋamba obwavu bw'olina sibulabanga nako yadde oli mwavu oli kisiraani era omuntu omwavu kiba kisiraani ate nga nange nkimanyi obwavu kisiraani wetunuulira nepimamu neŋŋamba kituufu byoyogera byonna biki byogera byonna bituufu naye ate kubeera ffenna era wanfuna nvuga boda bayitawe wanfuna ndina mu saaluuni nga nsala nviiri era wagenda okujja ngaera akafaliso nyina kamu n'akatanda kamu kyenakola ekyamaanyi ng'ozze kuba nali sifumba kwe kugula ebyetaagisa byewaka nti ntanza okubeera n'omukyala obulamu ate nga bubadde nga butambula tewaliwo kintu kibadde kyetaagisa waka nekitabeerawo teri kintu kibadde kyetaagisa mu bulamu nekitabeerawo nenzija nga manyira okubeera omusajja omuki ne tuzaala omwana asooka mwana wakubiri mwana wakusatu mwana wakuna era wonna nga tolaba nti ndi mwavu nemugamba naye omanyi kuba twali twayawukana nemuya obuliri mbeera kasaya tandika okujja nga egootaana kati munnange nengamba sigenda kuleekana na mukyalo ono mukyalo ono alayika nga alina ebigendererwa bye alina byatandisaawo okuŋŋamba kulangidde obwavu alina byatandisa okuŋŋamba ate ze byendabanga ebitajja kuba tuwawukanye ebbanga lya myezi 7 olwedde ate alina byayagala okuba nga ŋŋamba neŋŋamba mwayawukana byokusula kakati ate biki byagamba ebyo myezi 7 nga musula mu nju yemu naye nga kuba twateesa naŋŋamba nze mbadde nsaba yansaba naŋŋamba biri biveewo ebyaki biri bwe bivaawo biveewo biri bive nga bivuddewo tusigale nga gwe taata w'abaana nze maama w'abaana nga tubeerawo mu nnyumba kwegamba nga nze muterekako buki nenkikkiriza ni maama w'abaana bo nenkikkiriza nemugamba naye bw'oba omaliza pulogulaamu zo zonna sigana agenda gy'okola ki ogende kuba kati ndabika nze sikyali muntu gy'oli omwenge gususe n'okuyomba n'okunnangira obwenzi mubuuza lwaki nze manyi jjajja wange yali ankuza yaŋŋamba bw'olabanga omusajja oba omukazi nga bafumbo ng'omwafu okasinze nnyo okulangira munno obwenzi munoonyereze ate nga n'oluusi mukimanyi nti omuntu oyo si mwenzi mukinoonyereze ebbali ye mwennyini nannyini kirangira munne yandiba nga yakola ensobi nfuna bulungi nenze neŋŋuma kuba nali ŋŋumye okitegeera se nali ŋŋumye ebbanga nga ndaba ebyo tebijja kundya neŋŋuma nembeerawo kyala wange olutebali wa mukaaga ku Sande kuba yalinga takola kati ku Sande saa 2 n'ekitundu eza kiro mukubire essimu mubuuza
kuleetera ebyokulya nangamba nze neebase ate era nga mbadde nga mulekera ssente nze mukyala wange badde nga mulekera ssente wankwadde abaana abadde yabantwalako kuba nze nakoma okulya emmere ya mukyala wange gyafumba emyaka 3 emabega naaba nga takyafumba mmere waka engalo zimuluma kendi muvuzi wa pikipiki munange nze ne jaketi zange yazoozanga yatuuka ekiseera n'agamba ye jaketi zikaluba nnyo takyayagala zizooza engoye takyazingololeranga bwe yako omanye olabe omuntu nti bakusoma na mangu embeera zo omuntu ne baba nga teki omuntu ategeera mangu embeera zo ng'empisa zikyuse gwe omuntu alingayo ze engoye n'ozigolola oli natuuka okubuuza naye ng'engoye nga tewangololedde ku ngoye nagamba kati noweesuneko nti nakuyambye n'okukwoleza nenkola ki nenkwoleza paasi iyo weeri amasannyalaze kwegaligolola nakuyambye nenkwoleza kasinga saakwoleza ate wandigambye eki kubeera tewandinkubye genda wegolole nenkwata paasi nengenda nenegololera jaketi zange nenda nikozeeyoleza osovugira mboda ayali nganjoleza ku ngatto engatto naawe okomawo ziddugala nnyo nga nazo takyazooza ozirinyisa nnyo mu ttaka nendaba nga embeera etandise okukaluba olunaku olw'essande ng'eggulu lwadde lwa Saturday ng'olwaleero akucankala n'obwekabaddewo ekiro ku lunaku olw'essande omukyala mukubira muleetera ebyokulya kubanga teyakolanga ku ssande ng'ebyokulya nva nabyo eno neŋŋenda ne tuliira wamu mukubira mubuuza nkuleetera ebyokulya nti anze nalidde neebase ze nengula ebyange ebyokulya nensimbula piki nentambula neŋŋenda ewaka tuuka ewaka nziguddewo manye ali mu buliri yeebase bukalu TV nasanga kweri ufa kweri agitumbudde ufa atadde mu flash TV nayo kweri nentuula mu nyumba nze nenteekawo sente zange ne balansinga obusente bwange manyi munanga ali muki mu buliri maliriza neyambudde nyingidde mu kigo kuba ekigo kya mu nyumba neyambudde nyingidde naabe enda okulaba simulaba mu kisenge ku buliri wange wensula simulabako newe gyasula simukola ki tomulabayo nengamba ono ali mukunzanya katemba kwe kuteekako tooki nkebere wansi w'ekitanda simulabayo mu kigo simulabayo nengamba yi ono ali luddawa baja nengamba waayi yamanyi waalazanyiza okuba bagenze ku dduuka saawa ziyingidde saawa 4 amawulire gatandisa gataliiko nfuufu gawedde saawa 5 ziweze tadda saawa ziyingidde saawa 6 kati ku saawa 4 wano ng'amawulire gali mu makkati namukubirako koko simu nemugakozi mama Ibula waddo ngamba muno nkuleetera ebyokulya sikuleetera nangamba naawe bane wano muwulirizeewo nnyo nangamba naye naawe kabuuka naawe ombeeredde ki ndi mu buliri neebase otulo nange mpummuddemukko ate kati oli mukunkubira onsisimula mu tulo nze ndeka neebase nagaye saagala kulya nemugamba weebase nti neebase ndi munju nyumba ya bisenge ebi siga nti ya bisenge bisatu oba 4 mbu yalina mu kisenge gye yeesibidde omutone guneetooloola nengamba ali munju ndi munju eziwera saawa 5 eziwera 6 ziba ziwera 6 kitundu mumpembe nga ggulawo geeti 6 kitundu nange nagaana okwebaka nenga kaninda omukyalo ono bakomawo saawa meka njagala kale just ambuulireko buwulizi gyabadde akoze eki gyabadde alaze kakyala nagulawo geeti najja nagulawo ennyumba era neyeesimba awo mu kateni nambuuza olina kyoyagala wabwera oba tolina nemuganze byange byaweddeyo mpozi nga gweoyagala okukola ki okuddayo nayita emabega w'emmeeza bwati nagenda mu kisenge yadde okuŋŋambako nti oba gyebaleko oba osiibye otya ti oba bannaye ensonyi wamunfunyemu ka emergency nenfulumako kale omuntu okulaga nti oba kale waliwo oba ekikujje mu nnyumba oba mbadde ngenze eggulaka airtime waka babadde banneetaaga teri era yayitawo n'agenda mu buliri waitawo dakiika nga ziizo olwozingira mu saa 6 n'eddakiika nga 4 ate natandika okubaako gwayogera naye ku ssimu ngawulira agamba kyo kyava mugamba yogera mpola ono waali muki naye ng'ekintu ekyo kyajjakokko emabegako kubanza olunyankolo omuntu walogera nduwulira waliwo olusaamusaamu lwempulira kyajjakokko lumu mukyala wange oyo nze nga banga libadde nga lya mwaka watandikidde okugjamu empisa ezo ze mukyala wange muntu atateekanga password mu ssimu naye nze omanyinze Katonda yantonda bulala bongo sikwata ku ssimu ya mukazi ekyo kyo ne gyali anjulira sikwata ku ssimu ya mukazi
sikwata ku simu ya mukyala ate nga nange nga bwe sagala kwata ku simu yo nakimugamba nange weesonyiwe simu yange naye oluba okwebaka kati nkizuula luvannyuma nti olwokuba simu yange gye nalina ya kigalo bwe weebaka akwata ekigalo kye ne yanlookinga nanyigawo akati nze Rabongo nakulira mu bakadde jajja wange alina ekigambo kye yayogera edda n'agamba obanga baawo omwekengera nga mwenzi oba mukazi wange omwekengedde nti abadde mu bwenzi bw'abanga akomyewo nga nika gy'abaddemu tajoozezza oba panti omusajja gy'abaddemu nga tajoozezza okwatanga nika eyo n'ogizizika emitwetwe we nga yeebase oluba okwebaka bw'ati ebibaddewo byonna byonna nga action bwebadde byonna abyogera jajja ali mulogo akumanya si bulogo kumanya nakufa abasajja bakitukola mukitegeera bakitukola kati ebintu ebyo najja mbifolowinga nze mbadde nga mmanyi ebyama bya mukyala wange naye nga sibimugamba nedda nze mbadde mmanyi bwe nkikola naye nga nze nzija mufolowinga kyekiri kyenkugambira Rabongo nti nze njagala nnyo omukazi naye nze tusobola okwawukana n'omukazi naye nga saawukanye ne lwabwenzi ate tusobola okwawukana n'omukazi nga twawukanye lwabwenzi kuba nze n'ekigambo okugoba omukazi musuulira ebintu wabweru nze ndaba kinkaluubirira era ensonga nze mukyala wange gyonna emirundi gye twawukanye naye sinkasukangako bintu bya mukyala wange wabweru sikikolangako n'olunaku lwe yangulira ejjambiya atuuka atwala abaana mu kyalo lipo akutemeko omutwe yangulira ejjambiya tudde wano tujja kutuukawo kakati omukyala mubuuzi naye nemugamba naye mama Ibula sooka ojje nangamba oŋŋamba ki mugamba dde nsaba ojje twogeremu ajja nayimira mu mulyango gwe mu kisenge kigambo kye yakozesa kyali kinene nga mbuuza kyemubuuza kyemugamba yakwemula kyatandika kikya kyogere ekyobuwemu gwe nakikubaawo yambuuza gwe oŋŋamba ki banga lyemmaze ne mukyala wange siwulirangako ng'olunaku olwo nenkeera waalwo siwulirangako mukyala wange bwe yali ampisiza mu kigambo kifaana omukyala yanvuma naye ngaebigambo byonna byanteekerawo byonna byabuwemu byere akwemula kati nalina obusungu nga njagadde mukubemu n'empi nawalirizibwa okuseka olw'obusungu nga ndaba neŋŋamba omukazi abadde ki amuloze n'agenda n'atulamu eri entebe eya singo mukazi nampemulira ddala bulungi nnyo naye nemubuuza buzibu ki bw'otuuseeko ovaawo naŋŋamba nze kyokumbuuza nti nno nvaawa ndi muntu mukulu kale kati okeera otya n'ombuuza nga ggwe ddala kasajja ggwe okeera otya n'ombuuza gyenva nga nze kuba nkuyambye n'enkomawo ate ne access eba obutadda naye ebaddewo badde nsobola obutadda naye ate kati bwe mba nkuyambye n'enkomawo sanyuka nkomyewo akuyita kasajja lwaki anti ndi mwavu kitegedde nangamba nkuyambye enkomyewo naye okompuleininga kati olusinga sikomyewo kubeera mbadde nsobola obutadda nemubuuza naye kikunywesa omwenge buli lunaku kiki nambuuza omwenge gwokompuleiningako guwaguguze wangulidde gwammeka kale gwe gwomanyi gwe wangulidde sente zo nzikuddise kutudde gomba nangamba abantu abalala balina okwogera naye gwe tolina kwogera munaye kankubuulire ng'abangulira omwenge weebali oba nje nkuleeteko ku ziwayini zennywa olabe omukazi yagamba mukyala wange gwe mmanyi gwe twatuulangawo ne twogera bulungi mukyala wange gwe nali nzikiririzaamu naye ndabanga kati oyo omukyala yamaze okukola ki okugenda awo nze naye ndaba nti ne bwe tunaba tutegeereganye ne tukwatagana ekkuba ery'okubeera ne mukyala wange lya kati likyakola ki ne mubuuza naye ebyo bigambo by'oŋŋamba obiŋŋamba ŋŋanze bbaawo naŋŋanze nagamba toli bbaa wange just wanzaala mu baana era n'okuva lwe nakitegeera nti musajja gwe totegeera neevuma Katonda namukola ki okunkuba omuggo ogufaanana bwe guti okukkiriza n'enkuzaalira abaana kyokka mbwa gwe n'enkuzaalira abaana abalungi yandikuzaalidde busokomi nemugana naye nakola ki naŋŋamba nkulinako obusungu kisiraani gwe nemubuuza busungu ki tonamukuba kumpi tanakubamu akyakuwemula kati olwagira n'ava n'ebyokunziramu nga byenjogera byonna byonna asirise busirisa ali ku ssimu bwaseka ku TikTok
Jogo atanze okuba obuyimba bwabwe bw'abakazi obukinaguka kati nava nnyimuka ne mugamba Maibula nti ne mujjako simu ne mugamba Maibula olaba nti newankubadde sitegeera ne mbadde nsaba chance egi kale wulirize ebintu byange onziremu nereka kunfuula muntu musiru njogere ng'osirise nangamba gwe simu yange senga ojasa naye nakwata yange yali wali ku charge yange charge nga nangamba senga oyasa simu yange nawe iyo njasa ne mugamba nedda ne muganze so akwasa simu yo kubene simu siyenza yagigwa twatabuka mukere mabega simu je nalina muwa na njasa irange bigambo biva ku simu ne mugamba ne simu siyenza yagigula kisola kukola ki kujasa naye njagala ompeyo chance newankubadde byenjogera bya muntu musiru kuba ebigambo ebiva mu muntu omusiru nabyo biba bya kisiru nze mbadde nsaba obiwulirize naawe ompa okusalawo okwo wano toliwo sikusibaawo buki busibi ne mukudda saakusibaawo gwa negayirya nze nali nkulese era ebbanga liwamala ogenze sakubirako simu yadde n'olunaku n'olumu naye nze bwe wakomawo nalowooza nti nno ebigambo bwayogera ogenda biyimirirako naye kati kireka kikoze eki ne ku bigambo byomperekereza lwaki totambula n'ogenda nangamba gwe oba ovaawo wano ovaawo ennyumba 2,200 ginnema okusasula gwe vaawo otambula ogende nze wano nja sasulawo kati gwe olaba wano nsobola okuvaawo sobola kuvaawo 2,200 bunzije wano gwe vaawo ogende ozungireyo obeeko gy'olaga nze nja sobola osasulawo kugamba omukyala nga takya afuuse biliyoniya mugagga ayinayo n'emikwano egyakabya emipya gimugulira wisiki ne mugamba Maibula mbadde nkusaba ekintu kimu nti nze bw'obanga owulira okooye okundabangako ne maaso gange tambulo kuba sisobola kuva wano nze nkola ki saazimbawo nga bw'oyogedde nsinze nazimbawo Alandi Road naye nkola ki sasula ogenda nangamba sisobola kakyava ngamba nvira n'okunvira ngende ne mu kisenge siraani gwe obadde onkoze bubi nenyumya mu mulyango gw'omusenge nemuga tojja gendayo kati kyava kukwata ebisumuluzo naggulawo n'afuluma wabweru kati bwe yava wabweru bwe yavaayo emmanju yali alaze n'atuula wabweru ku lubalaza olw'essaawa zigenda kuyingira essaawa 7:30 kiro kyenva mugamba naye oba onooyingira oba tooyingire leka nzigalewo kwata oluggi nduggalewo n'alukwata naye aluggule tutandisa okulwanyisa oluggi kyava ajjamu kufulu nasooka aginkasukira nenkuba wano wazimba nakuba enduulu mujje muntaseeko omutemu mulogo gwe kisiraani gwe buli kimu abantu ne bajja walwawo ebbaala sebbaala eyo bambi municipality yagigula nawo ng'etandika wensula emiryango omugenzi abantu ne bajja omukazi nasooka nkabala empi 2 ne mugamba ne kati onkuba nkukoze eki baneiba bange ne baggulawo omukyala n'agamba bambi Maibula mbadde nkusaba obanga owuli omusajja tokyayagala musajja kuba lutalo lwammwe gye lwatandikiddewo n'obwedda nkola ki mpulira naye kikuluma Maibula olemeddwa okukkiriza nti wakoze ensobi nze ku nsobi olulombo lwe mubadde musitudde ekiro nabadde mmanyi toliddamu nakukola nsobi ndala yonna naye ate bw'oba okoze ensobi efaanaga ffe bwe wadde ogenda twate tuwulira abaana obwedda bali ku tv ng'ewoga naffe twawulidde naye omusajja bw'agamba nti no yakubidde essimu ku ssaawa 2:30 n'omugamba oli mu buliri weebase n'akomawo nakubira essimu ku ssaawa 4:30 n'omukakasa nga bw'oli mu buliri naye nga naye ali mu nnyumba okomyewo ssaawa 6:30 kitufu okomeddewo tubadde tukola ki wandibadde osaba sole ew'omusajja kale n'omulimbayo ekintu kyonna kyonna ekikujje mu nnyumba n'agamba nga neetondera kyekyo kiye nkinnyonnyolako ekikulekule ky'omusajja naye muganda mama Maibula onkuba naye sijja kukubadde n'olwino olwo kyalo n'asooka nkwata waliwo akabaawo enkoko mwe zaali zirya n'akankuba konna ne kaatikayatika mugongo obeera mu kyakiwa enkoko kakabirako kando ke bakwata yakankuba ne kamenyekera mu mugongo ne bangamba ne gwe ekisajja baakuloga abantu nga ne kageeti kaffe bakagudde abantu bali awo bakuŋŋaanye baakuloga omukazi akubata nga tomukuba naye nga nze nkizudde omukyalo ono olaba yangulira ejjambiya olutalo ne luva ku jjambiya ne mugamba ejjambiya eno oyazzeeta nannyonnyola ensonga ezitakwatagana ne mugamba kale fayini wagigula simanyi bbanga kiri wagiguliramu naye ate n'empagala gye baagiwagalamu ate n'ogikweka wansi w'ekitanda nga baagiwagala sayidi ne sayidi n'afuna ne kutiya eŋŋanda mwe yagizinga bw'ati ne mugamba ejjambiya eno saagala gisangawo kawungeezi era bwe nakomawo
ne mubuze Jambia wajijjewo nangambe Jambia nagisudde mu ttooyi. Wayitawo wiiki ng'emu yali abugumya kyayi w'abaana bagende ku ssomero. Soketi n'ekwata omuliro. Nsikayo entebe ennene. Nsikayo entebe ennene njijeko soketi. Lipo n'egwa wali. Ate era yennyini nnyini. Ekyawo nentegeera. Nengamba omukyalo ono yaŋŋamba ajja kunsalako obusajja bwange. Ate kati mukuŋŋamba okunsalako obusajja bwange ejjambiya nagikwata naŋŋamba yagisudde mu ttooyi. Ate kati the same time era ejjambiya ngisanzeewa. Yomanyiye mukyala wange bambi yali alina ekigambo ky'okukaaba bw'omunenyako akubirawo miranga. Akaaba? Ng'akaaba biki kati munnange omanyi nze ekyaŋŋaananga okubira abeewaabwe amasimu. Nali nze ng'omuntu sigendangayo ewaabwe era ebyaddala ng'oggyeko nti mbadde mpeerezayo ebintu biki ekituufu sigendangayo ndowooza bwe busungu bwe yali annyinako. Naye nga ngenda ne mugamba tuba tutegese ebintu by'okugenda mu kyalo n'onoba emirundi gibadde egi nga buli lwanoba enteekateeka gyenkana ziba zibulako katono. N'anoba n'atambula n'agenda abeewabwe ne bamugamba kati taata Ibula aliwa nti nze ntambudde nvuddeyo ku bintu byagenze nabyo nga bamanyi nti nooba ojja. Kati nengamba ne kati abeewaabwe mbakubire mbagamba ekikubanga newankubadde bammanyi ne bakodomi bange wano bajja ne babeerawo naye simanyiddwa mu butongole sikolanga ki sigenda nyina osooka nenwana olutalo lwange n'omukyala wange ne lukola ki ne lutereera. Sijja kubanga ntereza obufumbo bwa bannange ng'obwange bunnemeredde nyina olwana n'obufumbo bwange ne butereera. Aziz sokoleke wano okugula lipo ejjambiya akuwoninga okusalako obusajja ate mwali mubadde omukyala oyo namunenyako waliwo yali mukwano gwe manye emikwano gy'abakyala gino egitaggwa. Baali ba mukwano omukyala Munyarwanda nze omukyala nali sooge kuba nze egyensula ebyaddala sina mukwano ngenda ku makya nkomawo kiro era n'omukyala yeesitula kuva Masajja najja ku stage yaffe. Kakati bafunamu ndowooza obutakkaanyaganya. Bo nga bo bafuna obutakkaanya. Nentereza amaka gaabwe kati agange gannemerere nentoba era yabadde akimanyi nze mukutereza ensonga z'abannange era ne bakyali bange bakimanyi badde nzitereza. Omukyala natuuka nendaba nga alabonga omukyala nemeredde. Mukyala mwegayirira yangulira ejjambiya namunenya n'oli omukyala bafuna obutakkaanyaganya baagadde okulwana beewabidde ne kwerosi. Defense ankubidde essimu mukyala wo ne mama gundi biki njagala bakolera bbaluwa bagende mu kikajjo ku poliisi babatwale mu kikajjo. Namugamba yimirirawo ng'omusajja oli mukwano gwange oli mukulembeza ate oli musajja mufumbo. Badde sisuubira nsonga ezo okukulemerera kugenda ku poliisi maliriza ensonga ezo ng'omusajja. Naŋŋambayo omukyalo Omunyarwanda agambye ye Munyarwanda entalo ze tezikola ki teziggwa. Nemugamba nedda yimirirawo ng'omusajja ensonga ezo ziggwe. Naŋŋamba nti nawe kijja kwetaagisa ojje nemugamba nga nzisagala kugenda mu erosirwa abakazi kuba entalo z'abakazi tezinkwatako. Kati mba nva Bukoto nali ntutte mutani wa Lagadi koma abatugume bampita bangamba waliwo omukyala wano akwagala wuli atudde eri. Nenyambusayo mutani wa Muzeyi Lagadi ne mutuusa nenkomawo mukyala mumanyi era bwe namulaba namanyirawo nti entalo z'abano nne era kyala yalina mutabani we yenkananga oyo myaka 12. Naŋŋamba mukyala wampe mudde ebigambo bwe biti nga n'omwana wange waali naŋŋamba bino na bino. Naŋŋamba nze kankubuulire Taata Ibula nze mukyala we tubadde ebbanga ddene nnyo naye biki kale ebigambo ebimu bye yaŋŋambanga ku mukyala wange nga si bipya ku nze ambimanyi kuba ekyasingira obba kyankalanya ng'obumanyi abakazi ŋŋambo kati ate ekyo nga nkimanyi. Gezezaako kimujja mukwano gwange kyakola ki n'okuwaayiriza. Yali muwaayiriza be kigambo n'osula takoma kuwaayiriza gwe musajja awaayiriza ne mukwano gwe mukazi munne. Namugamba naye muvudde ku ki nanganze Taata Ibula biki waliwo omukwano gwange mutabani wo gye basomera musomesa mpangadde naye ebbanga mwatusanga mukwano gwange nkolaganye naye ebbanga naye omukazi yagenze n'amugamba bwati kyokka ate nga nakinyumizaako ye kati ate yagamba si yakimunyumiriza kati ate ng'oli aŋŋambye yakimunyumiriza nampa ne audio
kati nga kwe bavudde bakole ki betwala batabuke nanga mazero akuba sagala kwogera ye nga byannangira nze nange senga njogera ye nga ayina omusajja omulala zene namba y'omusajja gwalina nsobola n'ogikuwa yiino bamuyita gundi akola mu bus park bweti tumulaba n'omulaba amanyi n'okujja eno ne balinako gye beemiitingira bw'abazze kulabaawo naye nga nze namugamba ezo ensonga zammwe nziwulidde n'ensonga zammwe musooke mutuulenga mu abantu mukole ki muzimalirize kuba ne bamunagenda ku poliisi era ensonga zammwe ezibaviirako okutabuka muzimanyi mulina kutuula buli omu n'asonyiwa munne awo bijja ttambula naye nga temusonyiwaganye ne bwe munagenda ku poliisi tewali kigenda kuggwa mukazi naŋŋamba agagambo gangi nembaako byenzijemu omanyi sigoba muntu kumpa mboozi ye puliriza nembaako byenzijamu ebikolera amakulu nembijjamu bitankolera nendeka kazi natambula naye nagamba bijja kuggwa kati nenzirayo neŋŋamba mukyala wange ekiro sikuyomba namukwata mpola namugamba n'ensonga eno neno lwaki muli mutuuka ku kintu ate n'ebyomusajja saabimugamba yo nensirika nejali akimanyi saabimugamba nasirika kuba nange nalina bye mmanyiiko ate kati biri byali bipya omukyala bye yampa ne bino bye nali manyi nga nabyo birala kati nensirika neŋŋamba naye siina bukakafu kituufu mbimanyiiko ko ne bino mbitegeddeko naye obukakafu obutuufu sikola ki sibulina senga tutabukira wana ajja kumbuuza bukakafu ki bwolina okitegeera nze nensirika munaye mukyala wange nemunyonyola nambuulira ko bavudde biki nze nemugamba toddayo ku erosi naye njagala okwata ekkuba enkyokirire ew'omukyalo oyo omugambe nsonyi kuba ensobi wagikola ki wagikola nawe okimanyi nekyotayagala kukkiriza nti wakola ki wakola ensobi nemugamba kituufu musomesa wamugamba booti ne booti tize namugambako n'omukazi naye alina olugambo namugambako bugambi nga munnange ate yabizzawo ono nemugamba kati awo wennyini woba osinziira ogenda osabire mama gundi genda ogambe mama Tina mugambe mama Tina nakola ensobi naye kola ki sonyiwa kiggwe kuba tewaliwo nga tewadiiwo ekyo kyewakola tewaliwo kirala kina kibadde kibakola ki kibatabula saba sole gyali kiggwe naye siddamu nenkola nti mugenze ku poliisi naŋŋamba kale manya ku erosi tikale omusajja defense yanguira ku ssaawa nnyezi okumakya nga ate olutalo olutabuse nga bakazi bali mukwatika ku erosi nenoonya n'ekyokugamba omukazi nekikola ki kimbula ngane kati omukazi ono mukolere ki defense nenjogera nemwegayirira nagamba kati entalo zammwe nzikoze eki wano nzigobyewo nebbaluwa sigenda giba wegenda ku poliisi obula oba mwekube mwe mumanyi ne batambula ne bagenda naddayo ekiro ne mubuuza wazeeyo ku erosi wa tewaze nagamba sazzeeyo nemugamba mama Tina wamugambye wamusabye ekisonyiwo nti ye kumbe bakubidde dda nensirika era saasukkawo nentegeera obunanfuusa obuli muki omukyalo ono ngamba naye omukyalo ono pointi ye eriki munnange mukyala wange kati lumu tulina akasonga katono kwe twava oyo omukyala abaddenga yankoowa n'akasonga akatono k'omugambako yakuddamu bigambo akuddamu kugamba sounding eri waggulu ng'omuntu atakyalina makulu wa muntu namugamba ki namugamba tawulo nemugamba etawulo eno yoza engoye netawulo eno tugyoza lwaki tuyoza tawulo kwetwava nno kwetwava okugula lipo nangamba gwe ze toddanga munakumanyira gwe biki ate nze gwe kisajja gwe nja kusa ku makya nkukole ki kusaddeko obusajja nsobola n'obusalako obusajja nanga kyovola n'abaana bange sigwa obazaala ku tawulo kutalo kulwava nagana n'abaana bange sigwa obazaala nemugamba ogambye eki nangamba sigwa ozaala abaana abo nemugamba kale ate nga biwanvuye nemugamba nze mbadde sikimanyi bulijjo nti abaana si bange nkuza bukuza nanga siba abo kati ekiro bwe nakomawo kuba kyasiba kinzunza omutwe kageri nze kenakula nange nga gyebanzaalya si gyenzaalirwa asiba nkirowooza nenga naye kino kiraka kikolimo kintambulirako nateze kyange nga kitidde abaana bana balamba kawungezi bwe yakomawo okukola nga amayibuli omanye ekiriwo nti badde nsaba
abaana abenkero okwata abaana abo batwale wa taata waabwe sigalewo nga nkimanyi siina ki ate era siina lutalo ngenda kukola ki kola mu bulungi nanesimbako nangamba mpa sente ezibatwala pa sente nkyolabe nga sitwala abaana ba taata waabwe nane mutunda bwe nti nemugana egwe mukazi gwe ekintu kyogezako teekawo manyi ekigenda okuggwera gwe nemugamba nze nkuziza abaana abo bazaaliddwa wange mu ngalo zange sente zange ate onsaba ne transport atwala abaana abe wa taata waabwe era munaye bwekite bwe kyali enkeera transport wamuwa samuwa enkeera ndoza zaali saawa nga 9 ez'emisana zinamulekayo nga n'abaana bagenze ku ssomero ankubira ku saawa 9 nga ngamba tuli Masaka abaana mbatwala wa taata waabwe abaana bana naye nga n'okugamba nti ali Masaka abaana yesi yabatwala yajja abaana ku ssomero abaana n'abatwala ku basi ya tawusi ku basi za tawusi abaana n'abalinyisa emmotoka nga amaze okuconnectinga n'abeewaabwe abaana abo ne balinnya emmotoka ne bagenda mu kyalo nina ne kati labongo kyenkyebuuza abaana baali tebabanjibwadde ne school fees nga namumazeeyo bali ku zero balance lwali lunaku lwa Monday lwe yatwala abaana abo ku lunaku olwokubiri baakeera ku ssomero ly'omukyalo nga balina uniform z'omukyalo ku ssomero ery'omukyalo bonna basatu abaana bange basatu Shuku Queen ne Ibula nga bonna bambadde uniform z'essomero ly'omukyalo yaŋŋamba lwaleero nti abaana si bange enkeera n'atwala abaana mu kyalo n'abajja ku ssomero n'abatwala mu kyalo ku Monday lwe bagenda mu kyalo ku lwokubiri bakeera kugenda ku ssomero kuba ye mwennyini nalaba ku TikTok ye nga kugundi ku TikTok ng'ataddeyo abaana abo nga bali mu uniform z'essomero na ya pink Ibula nga yambadde uniform y'effulu Queen nga yambadde uniform y'effulu ne Shuku nga bambadde uniform zaabwe effulu abavudde ku ssomero lya Lamp Stand olwaleero ku Monday enkya ne bakeera ku ssomero ly'omukyalo awatali gamba nti mpigi wabula mayiro 10 n'omusobyo yiri eri Kabuuhe Mbalala ng'ovudde ne mu Mbalala kuba eyo Bashema district oba Isinjiro abaana ne ku Monday ku lwokubiri ne bakeera nga bagenze nga balina mu uniform lukwekyo olwali waawo waliwo ngenda nangamba nti nno oba ddala kituufu ng'abaana tebaali bange munnange mwe abatulaba kambabuulireko ekintu kimu Labongo nammwe abatulaba era abatuwuliriza omanyi bagamba kola obubi akwerabiza Katonda naye mukimanye nti nammwe abakyala empisa gye muyisaamu abasajja etuuka okwetamya omusajja abaana abo n'akyawa abaana kubanga omukyala yenna buli lwalinoba n'abaana abo nze natuuka ne ŋŋamba kati omukyala bwe yagenda naye n'agenda nze Labongo ebintu ebyankulako pulaani omukyala n'alaga nti agenze kumba agenze wa ssengaawe bayitayo Bujuuko ow'ennansana eyo teyagenda mu kyalo kati Labongo nina ebintu byenjagala tuyigemu bannange senga w'omukyala nankubira essimu nanvuma nampemula nga bwe sirabirira mwana we sibalekera sente za kulya nina abakazi bayitirivu muwala we mukubanga buli lunaku kuganambulya gantu gangi nnyo enkeera waalwo senga oyo y'omu bwabwe yanvuma kwolwo nange namuleka nasaba sole senga naye yakuwemula yanvuma okuwemula kati enkeera ate waalwo ye mwennyini nankubira essimu nga ŋŋamba bwe manja yakutabagana na mukyala wange ngende mu basi mu paaka ya tawuusi gye tuba tutuula olukiiko gye lukola ki kuba yamugjeyo ewaka agenda mulinnyisa baasi akole ki adde mu kyalo ne mubuuza naye senga kansooke nkubuuzeemu kino kyenkubuuza sikikubuuza busungu nkikubuuza mu bukkakkamu ewange eggulo bwadde onvuma waŋŋambye tomanyi wange era tondabanga nako nze ng'okyabeera ensambya kwa Udi najjako n'ensibako ewuwo ne tusibayo ne mama Ibula tomanyi tondabangako wadda natete mu kikajjo twajja ne tusibayo lunaku lulamba tomanyi tondabangako wakajja wano enfunda 3 era tomanyiiwo tondabanga nako tomanyi
gy'obeera ne bwebanga luumu emu wampisa nzije tusolovinga ensonga neŋŋaana oba waŋŋambyeko nti tata Ibula sina transport andeeta Makindye nzije tutule mu nsonga zammwe ne mama Ibula neŋŋaana gw'ogenza okutuulamu n'olowooza ng'omuntu omukulu ng'okujja mu bus park ya Tawusi gye tuba tuterereza ensonga kweri kiba kikola omuntu ategeera osobola okuyita omuntu mujje mu public place nga mwatabuse ne mukazi wo oba otegeera wandiŋŋambye sina transport ajja wuwo era nandikuweereza transport akuleeta oba wandiŋŋambye nzije ewuwo nondagira ne wankwadde simanyiyo gye wazimba naye era nandizze ne tutuule waka naye gwe ŋŋamba otanize mu baasi ya Tawusi mu paaka tuteese ng'ate mu baasi yennyini gy'oŋŋamba weewali ne musajja munnanga nviirako amaka gange okukola ki okutabuka kiki kye mwagala okunkolerayo oba yali agala mweyanjule ne mugamba bambi mbadde nkusaba omukazi mulinnyisa emmotoka akole ki agende bw'aba agenda bw'aba nga akimanyi nze namugobye waka agende kasa naye muntu muki mukulu abaana bange balina essimu yaabwe nga nabaguli akasimu kaabwe kasimaati ka Tekino nga nabasazisa ne layini yaabwe kuba tubadde ffenna tukola maama waabwe akola nange nkola kati abaana olina okuba nga okommunikatinga nabo mumaze okulya mumaze okunaaba biki mwebake bwe baatuuka mu kyalo simu ne bagibajjako awo nemba nga sikyakola ki sikyawulizigana n'abaana omukyala gwe baŋŋambye mbu naalinnya ebbaasa agenze mu kyalo akawungeezi mbanva gangu namuyitako kuba ebyo byaliwo ssaawa 9 lwaŋŋamba nti tugende tuteese mu bba tutuule ssaawa 9 ez'akawungeezi ku ssaawa 12 mbanva gangu omukyala muyitako ng'ali mu kusiika chipusi waakolera kati natuuka ewaka ne ntuula ne ŋŋamba nze sitegeera ono ne senga we batategeera kiki ekigenda mu maaso Zerabongo Katonda yantonda bwati olaba mukyala wange oyo teyankola bye yakola ne kati waali mu business gye twatandikawo naye waali akola era everyday muyitako kuba kati tuwezezza emyezi 6 yagenda ng'ennaku z'omwezi 4 January twatabuka mu gwa 11 ogwo omwezi gwonna nze mu nsonyiwe nagumalako gwa December nga soogera naye era nga tusula mu nnyumba nga teri anyega munne mugera kweyitako yes tudde wana kye nasalawo okukola kyekyo bwe bulwanyirizi bwange bwe nasalawo nkole kumusiriikirira mukazi yankuba ataddeko ebisago wano kukukuba kati kuba wali nawadde nkubuuzizza mwava ku kyokugulira lipo mwava ku tawulo bye byavako kati tawulo kyova omanya lwe lwalina olugendo olw'okuntwalako n'abaana bangulire n'ejjambi okuneewerera okunsalako obusajja bwange mutayoza tawulo kumunenyako ne mugaye tawulo nangamba gwe bw'ojooza kibi tolina mikono badde naawe emikono oyina 2 nange nina 2 tudde wano ekiro wano abantu bakuŋŋaana bakufiirako bakabaawo k'enkoko kaggwawo atandika okukwata amayinja agankuba amayinja bamubuuza naye omusajja ofa kina nti njagala lwaliro afe muyinako obusungu kyenva njuya ne mugamba Mayibula kituufu osobola okunkolako kyonkolako kyonna naye obusungu bwonninako bugamba abantu pangadde nawe emyaka 14 tolina siriimu sirina siriimu kuba wandibaddeko n'obusungu obw'ekika eky'amaanyi tewannakusiiga obulwadde kukumya emyaka 14 tolina bulwadde oli mulamu nange ndi mulamu busungu ki bwenninako obw'amaanyi obuntuusa okunfuula kino ng'olw'omusaayi guntonya mu mugongo gyeyankubye akabaawo wamwali musumaali gwe gwanfumita ne mubuuza busungu ki obukutuusa kunkola kino naye mugamba kyagala okugamba nze nga bw'omanyi kuba nali nkukubyemu kumpi sisobola kukuba naye gwe omanyi lwaki nkikoze kino nkuleke lwaki nakola ekintu ekyo nga njagala omukyalo ono obusungu bwagamba bwalina ankubemu akole ki aweweere ekyo lwo nakikola kumuleka kakkane ate n'ekirala ng'atamidde naye ngamba bwe nakuba omukazi ono niza omukuba oluyo olwo anywedde omwenge omusaayi gudduka sipiidi kazi n'agwa wansi n'afiira wano bano abali mu kuŋŋamba mukube bw'anaafa be bagenda okubaawo ng'abajulizi abatuufu ababaddewo ku layimusinya muse okitegedde ne ŋŋamba kaŋŋume nswadde tewakyali kyakukola kaŋŋume ankube mukyalo n'akwata ekibulooka ekyasembayo n'akiwummuza bulungi ku mutwe gwange bwe pu kawompo wano kwekujja si kiwalaata nyina enkovu 2 wano
natuuka ne mu ddwaliro nakulabye nga baagala kuntunga eno waliwo neeri wano bwe bati wano nga baagala kuntunga nayiba wange nakwata kite nagamba naye omusajja omubeeredde abantu ne bakwata omukazi ne bamugamba bannaye mukazi gwe oli mumalirivu okutta omusajja tye njagala mutta olwaleero awo ne bakwata omukazi nayiba wange nakwata ekitawulo kigundi kirifulekita nakinyika mu mazzi nakinteekako bwati nanga tatayibula yambala ogende mu ddwaliro nengenda mu ddwaliro ne bantu kati bwe nali ntula ku piki nagamba ne bona bakututte wamukigera ngenda kujja afadhali n'eddwaliro nange ndalyasaaza afadhali bakusibe nga wanoonya ebintu by'eddwaliro era waboda ne mugamba ntwala ku ddwaliro nakulabye nandeetera owafu olwo zigenda mu mwenda gwa kiro ne bajja ne bandwesi nga bali baagala kuntunga ne mbagamba ate muntunga kuzi bwe zinaavaawo wajja kuba walabika nnyo temuntunga munzijanjabe bujjanjabe kati nenzirayo ku ssaawa nga zigenda mu 10 naddayo nenkonkona mama mugwanya najja nanzigulyawo geeti kati omukyala yalimu mu nnyumba kati bwe yawulira nga banzigulira ye naggulawo ennyumba nakola ki nafuluma era kolo teyasula waka simanyi oba yasulawa ze nalaba ku makya kukeera bwe yajja oluyombo lwe yakomyeko ekiro era we yakola ki bwe yatandikira nga ali mukuwata bummonde nangamba ate kati azizo olina okunegendereza nnyo okuba kati ndi musoda mukubeko ndi mukambwe soka tosobola kunsiba ne bwoba okoze eddogo tosobola kundoga tosobola kunkuba nangamba nze kati nakufunidde n'ebbaluwa ya poliisi ey'eddwaliro wankubye ndi bubi ne referensi ngiina ekusiba ne mugana ye ebyo nabyo nobikola naye nze mission yo nga ndaba ndala naye mu mirembe genjogeza ge mazima mu mirembe mbadde nkusaba mayibuli otambule ove wano ekituufu ogende gyolina okukola ki gyolina okubeera kuba gyolina okubeera omanyiiyo saagala ogambe nti nze nkulemezza wano ne pulani zo zonna nti nzirinyeemu genda mu mirembe wanfuna twagenda okwefuna fena nga tuli balamu nga sina nkovu nga tolina nkovu gyenkutaddeko oba gyontaddemu lwaki kati nze tutuuka okwawukana nga nze nyina enkovu kuggwe kiki togenda mu mirembe kuba osobola n'okunkola ekisingako wano mponye na buwonyi kubanga tokyafumba mmere ndowooza singa wampa n'obutwa ne mugamba buzibu ki bw'oyagala okuntuusaako kiki kye nakkola ekyamaanyi ne mugamba ekisookera ddala ne bona bafunye ebbaluwa ya poliisi ey'eddwaliro togenda nange kunsiba tujja kgenda naye ojja kgendayo ne mugamba ondaba byobadde onnangira wano kuba yannangira walimba n'abantu nti wajjasi wakwana omuwala asoma ne bakusiba wakwata mukwate wakwata n'akaana kato ne bakusiba bakusa n'emyaka mitono kisirani gwe bali beetaaga ne bakusiba emyaka nga 15 ye senga wafiira ne mukomera kati omukyala nalenko okunvuma ate mu butongole ng'awutatamidde ng'awutatamidde mulamu kati nenga nsigenda kuleekaana naawe kuba bwe naaleekaana n'ono omukyala kati nga nze bwantongoza nti ndi musiru kale nange nendeekaana n'ono omukyala kati ate nja kuba ate nvudde mu kyobusiru nga nfutse kimpemeepeme kati ye kaaleekaana omugezi abawuliriza be banayawulawo omugezi ategeera n'atategeera nanvuma nemugane nebyogera byenyini kati byoyogera olabika otandise eggwa ddalu kuba byoyogera tobimanyi oyogera byotamanyiko yadde naaka kati ebyo biki byoyogera kyala wange tutandikira awo era ndowooza abantu baali bamanyi ndowooza sijja kuddingana kubeaka naye mu nnyumba yeemu nenze nabeerawo mukyala wange n'abeerawo nensalawo musibire ekikookolo nga sikyanyumya naye sikyayogera yadde omugamba nti nowasuza otya era mu kisenge yamalayo ennaku 3 n'avaayo najja natandika okusula mu ntebe ng'asula atudde mu ntebe kati olunaku lumu yajja n'omwenge ekiro atamidde oba alina omwenge tuli ali mu kunywa mwenge nenzuukuka yali ansibiddeyo ne mu kisenge kyenva nkonkona oluggi ne mugamba nkubulya mama Ibula nti kyotagezaako kukola tetoddamu kunsibira mu kisenge lwaki onsibira mu kisenge kikyopanga gulawo bwoba wava mu kisenge webake mu ddiiro lyo ne mugamba n'ekyokubiri omufaliso guguno lwaki toteekawo omufaliso ne weebaka lwaki osula mu ntebe ng'otudde kyawo kyenva ngenda mu ddiiro nga ndaba alinawo ecupa za nayiro 2 awo asajja kudde ogenda ku luggi okwata ku luggi ng'oluggi azzaawo oluzi tateekamu yadde ekinyolo olw'emiryango
ngazzaawo oluzze saa tuli mu saa 8 kitundu za kiro ne mubuuza ne kati kino kikyogezaako tegeeza wadduka mu kisenge wayagala okunzita wankuba wayagala okunsiba kati ekikuleeta ate n'oyingira mu nnyumba onsibira mu kisenge wano lugitalugala kiki oyagala kuleeta basajja kyagala okugamba kati ennyumba tugisharinga gwe olinako paati eyo nange mbeere ne paati eyange nemugamba kikome leero era byebyo ebigambo byange byenakoma okwogera ne mukyala wange nzize kati waliwo mukwano gwange akola mu industry eyo akola nakasero bavuga tairozi nendabirwamu biki ebyo ankubira beeka ngamba mumanyi nti nkubira ku mama Ibulo mungambira naye asula eyo gyakolera nanga munkubireko mungambira ntekeretekere ebyokulya nga buki nga bulijjo kati nkuba esimu etagikwata olwagira nagikwata nangamba era bigambo byakumpumula nangamba gwe gundi ongamba ki nangamba abami nkwegayidde toddanga mukuba ku simu yange kikomerwa toddanga mukuba ku simu yange kati bambi baba badde tokimanyi koma leero nga mpemula buwemuzi nangamba todda mukuba ku simu yange era nenkoma kuba ku simu ya mukyala wange n'okwogera naye nembikomeza ddala kati omukyalo oyo kuba tubadde tuweerezanga ebintu mu kyalo tugula sukaali tugula kubanga tuweereza ebintu mu kyalo tetuweerezangayo ku sukaali mupime tuba tugula kilo 25 twekuŋŋanya akasente kaffe tugula kilo 25 eza sukaali tugula kilo 5 ez'omukyere kilo 5 eza kawunga ne butto bwe tutyo ne sabbuuni bwe tutyo kati ku luno kati nekyavaako awo mu maaso emabega kaawo tuli mu ttaamu 3 olutalo we lwava mugamba mama Ibula nkwegayirira kino mu bulungi sirabayo nsonga lwaki abaana bange basomera ku bukojja nga nkola ki nga wendi mbadde nsaba ttaamu 3 tuteese buteesa bweggwa abaana bange bakole ki bakomewo e Kampala kuba abaana bange babajja ku ssomero siremerwangako baweerera onfuna nangamba abaana bange tebadde eno kyala nakalubira ddala ddala ekyokuza abaana nakola ki ne mugamba kati ekyaddala ddala bwe kiba bwe kityo ttaamu 3 sigenda kuwaayo ki sijja ziwa ate nga ge mazima saaziwa ate nga nakimugamba nkakasa bane nakimugamba lwa busungu sigana nti sinagaana okuweerera abaana saagana bawe ttaamu 1 nagibaweerera ttaamu 3 nabaweerera ttaamu 3 nakaluba nga nange njagala omukazi akomyewo abaki nze gwe mulaba wano siina taata wange siina maama wange siina jjajja omuto siina yadde maama omuto abaana bange efamire namazaawo abaana bange efamire yange tebannemererangako lwaki abaana babeera ku bukojja ekyokusoma kale nkiwulidde naye ttaamu 3 ewedde abaana bamaliriza okusoma bakomewo e Kampala tisijja bbaza ne bonookola otya ekyamanyi kyenyinza okukolera kujja mu Desemba ne bawummula ne baddayo bwe twavaawo ataddewo embeera tine mu Desemba tebagenda kudda wajja kubaayo okulonda mu January wayinza okubaayo okwekalakaasa ye kyekimenya abaana bange tebagenda kuddira ddala eno naye nga abaana bange songa lwaki onjjako abaana bange era obuzibu bwava ku baana nga ndaba nze n'omukyala tetukyakola nsonga zitugattanga bafumbo onfuna bulungi twayawukana almost myezi 7 abaana abandi badde batugatta omukwano ne gubeerawo ogw'abaana nabo tebaliiwo kati kiki ekyatufuula abantu abawamu sigamba nti anfumbira emmere gyendya ndya mu woteeri bwe mba wakulya chipusi era ku bizinensi ye ngenda nensasula ssente nensasula nampa ebyokulya naate mulekera ssente ez'okufumba nendabanga mutuufu okubeera n'omukyala wange kireka kikoze eki kigaanyi gwe nawe nsaba mutubuulira abatulaba ddala ddala omukyala tetukyakola bintu bitufuula bafumbo abaana yabanzijjako kati mwe muba mulowooza ki kyenyinza okukola nze mukyala wange wali buli lunaku muyitako naye okuva lwe twayawukana kuba yaŋŋamba siddanga mukuba simu ye bwe yali agikuba ng'agenda agenda mukyalo mu Krisimansi teyagenda nze nawulira ali awo ayogera ng'akomyewo naŋŋamba ku bbaala wakolera waliwo abagenda okukola birthday bamusasudde abafumbire abasiikire chipusi kuki
Christmas teyagenda naye kuolwo n'ebintu byatwala mu kyalo njogera ne Katonda alaba yagula sukali era nga bulijjo kira 25 mchere kira 5 n'akawunga kira 5 ne sabuni sabuni teyamugula naye nze saateekako kuba nali nakalubye nga kyenjagala abaana bange bakole ki badde nagaana natandika okundala asasi ng'agamba buli muntu yenna mukwano gwange nga bwe siweerera abaana twabasindika mu kyalo taweerezayo yadde n'ekintu ate nga lumu twali twogera nga tusindika ebintu ebyasembayo nze ku lwange namugaa naye kimanyi mama Ibula bino ebintu byonna tubikola kituufu teekamu amaanyi sente zange nziwayo naye kimanyi bw'obiweereza baba bamanyi yeggwe aweereza sinze ne school fees manyi ogamba abantu tisinze nkuwa school fees ng'okola ki omwetolera kube wamwe wanswaza dda tovola olumu mpulyanga n'ensonyi zinkwata ndyesimba nti amaaso ga ssezaala wange ku bigambo byonjogeredde ewammwe ku bigambo byonjogeredde ewammwe ndyesimba nti amaaso ga ssezaala wange nga n'ebintu byenkola ewammwe newaffe sibikolangayo nze waffe sikeranga n'engula yadde embuzi naye omukyala wange mu kukanyaganya okwawamu yaŋŋamba twetaagayo ente tetulundanga ku kisolo waka nenkuŋŋanya sente zange sente zo nazijja na mu pride roni nali nina byengenda okugula nentolako sente nenkwata emitwalo yaŋŋamba twatutuka ne tubala ng'ente yakakadde kati we najjayo sente awo tuba tutudde tubala abalamu tutematema naŋŋamba twafuna ddente gyeri naye ya mitwalo 7 nemukwasa emitwalo 7 nemukwasa emitwalo 5 gya shopping w'abaana naye ngoye nesina ku nkulu nenkwata balance wange wa mitwalo 8 nemugamba sente zange zikole ki zitereke labongo awe natandikira okubuusabuusa mukyala wange oba ategeera oba tategeera omanyi omukyalo natuka omusaba sente zange naŋŋamba simuwangako sente nakuba emiranga nakubira abeewabwe nti mubiikiriza sente nemugamba ddala sikuwangako sente topangako ku sente naŋŋamba nze wampa emitwalo 7 era bwe wazimpa oli eyali agenda tuguza ente twasanga ente yafudde oba kalusu oba biki netugula embuzi 7 omulundi gumwe waka sente emitwalo 5 ze wampa nengulamu engoye ze tonterezangako ku sente oba yali akubye mu kibiya nensirika kuba twayomba netuyomba netwagana n'okutuuka okulwana nga ndaba omukazi ali mukumbuzaabuza naye nensirika wayitawo ebbanga lya myezi nga3 nga ŋŋamba tata Ibula nsaba onsaasire onsonyiwe mama wange alina gwe yali yeeyimirira mu bibiina by'omukyalo eyo nga yeewola sente bwe yeewola sente oli nadduka n'akola ki n'agenda nalaba ngenda okulaba mama wange bagenda musiba ng'ate sente zo bwe naakugamba mu nzitoddeko ojja kunkuba sente naye mpaayo wiiki 2 sente zo zigenda kudda ne mutunuulira bwe nti nenkubamu akafaananyi olunaku lwe yanvuma n'ebigambo bye yannangira nga mubbiikiriza emitwalo 8 ne mubuuza mama Ibula okkiriza nti sente nakuwa emitwalo 8 nti wazimpa ne mugamba kati mbadde nsaba okoleyo ekintu eki kuba wakuba emiranga wano abantu bonna nobakakasanga bwe nkubbiikiriza emitwalo mbadde nsaba nzigulewo geeti otandike oggane ng'obagamba nali nnimba azize emitwalo 8 yagimpa nentakola bweziti ne bweziti sigenda nakuzikusaba nzikulekere kuba olwedde wanswaza ddeera kikole sigenda zikusaba nanga tata Ibula nfukamidde netonze biki ensonyi zaali zinkutte nemugamba ensonyi zakukwata kituufu nenze waleko nswazizza kyalo kitegeera ebyo nebiggwa weeks 2 neziggwako nemugamba sente zange ziri wananga tata Ibula sente zabuze nemugamba mama Ibula senga wangamba nti mama bagenda kumusiba onsuubira okubanga nali ngenda kugaanira sente ezo basibe nazaala wange awo nasooka kubira abeewaabwe tata Ibula atulangiddwa obunaku biki omukazi pugambye ebintu byakolanga naye nsaba Mukama Katonda omusajja we gwali naye nsaba kubanze mbadde era nkimugamba buli lunaku ne mugamba mama Ibula kibinti okuba nti nno wafuna nze kuba nina bakwano bange Abanyankole n'Abakiga bo baŋŋamba tebasobola kuwasa kabira zaabwe kuba mmwe bwe mutufumbirwa mubanga abalowooza nti mutuyamba buki buyambi naye tewanyamba kubera wansanga nina ku baana nfuna bulungi tolina kyewanyamba kuba n'abaana be wali onzaalidde wabakola ki
wabantwalako kati wanyamba ki diro wali yambyeko woyo waffe nti oba tewaffe waliyo obuzibu bwe buti n'okwata omutwalo gwa ssente gumu n'oguwaayo nganzi bonkabira wano nongamba nti wakanga omuntu nongamba nti waka waliyo obuzibu bwe buti nebuti nenkwatayo kyenkutte nenkolaki ng'omuntu ne mugamba walemu okukkiriza ku ffenna kulina okuba akaakola ki akakkana nze mukulembeze wa wano siggwe naye bw'obanga oyagala obeere mukulembeze kati kwatamu obeere mukulembeze na byonna obeere nga gwabikola nga maama waka oba nga taata nga taata kuba ensi envulunga gyonvulungamu esusse banaye nze waliwo bingi byesitasobola nakwogera la bongo ng'omusajja ng'ebyo byaffe nyigiriziddwa era nze Mukama Katonda ansaasire kuba ye mukazi we nasooka okubeera naye ate nempangala naye emyaka 14 naye emyaka giri egi katugambe nakoma okunyumirwa mukyala wange emyaka 12 n'emyaka 2 njijjeemu enjawulo naye mu byonna nyigiriziddwa emyezi 6 nze natuuka n'okwagala okwetta ku lwa mukazi wange oyo sitya mwentya Katonda gwe mulundi gwange ogwokubiri okwagala okwetta ng'oggyeko gwe bansiba ekibuye nga bambikidde mama wange nti afudde nayagala okwetta naye ne guno oyo omukazi nga ndi naye nayagala nette nfe nga ndaba sikyalina mugaso gye nkolera bakwano bange bonna answaziza ewaabwe abakubira amasimu muno nakuyita memba nagane lwaki okola boti ne boti kuganula banga oli kisira ewaabwe yakuswaza dda ku kyalo gy'obeera gy'osula yakuswaza dda mu bantu banneyiba kugamba nga bakulabula yaga alengera ekisajja kale no yeyita musajja naye ali bwati ne bwati nga naswala dda nava mu kuswala eri mukazi wange nga naswala dda n'emikwano gyange gyempanga wano kukyala kuswaza ki agamba nga bw'omanyi kubeera oyo mama Tina yabingamba nga bw'omanyi nti abakazi babeera n'emikwano gyabwe agenda n'abagamba omanyi omukazi okubeerako ng'akusibako obwenzi n'akwendesa ne ku bantu bwatamanyi bawulira obuwulizi nze oyo omukyala yakwatako ne ku ssimu omukyala ali afumbanga emmere gwe bayitanga masanazi wali omumanyi oyo omukyala yamukubirako n'essimu ng'ajja essimu nnamba z'amasimu bw'asanga ennamba z'amasimu mu ssimu yange ez'abakazi ng'abakubira amasimu n'ekyomukisa omulungi talinaako omukazi gwe yakubira nti oba twekwana yakubiranga bakiraya nti benkolera omuntu nakubira nagamba nze naluzinga ne bakiraya nti abamu bakazi b'abasajja lweyombeera bagamba mukazi wagenda tukyankalanya wano mukazi yankubidde wano nanyombesa mbu njagala mukazi njagala bbaawe tegeeza azizi bwote bwotwogerako ne mukyalo nti otwagala kati omuntu oba ogenda kuddamu okukolagana naye omukazi yansukkako naye nga neebuuza omukazi wansukkirako kiki kye namukola kyokka ngenza okwetoloola byonna nga te omukazi byonna byabadde ankola biri ku ye byabadde nga nangira obwenzi biki byonna yabadde akola emize so nze abakazi kyembalabula bw'obanga olimu omuze gw'okusattira ng'oli maka ga musajja gezaako okola ensobi zo nga tolaga musajja kuba naffe betukola bingi tubisirikira naye tetubibalaga era nze ŋŋamba nnyo n'abasajja gwe bw'okolanga ensobi yo n'omanya nti nno mbaliga ebbali mukazi wo lwaki oyagala omutegeeza bw'abanga bali talina kya nze mama Ibula yambonyaabonya naye nga saagala kuvaayo okumulaga nti oba nsobola n'ofuna omukazi era namutuuka ne mugamba ne mama Ibula lwakuba nti nno nze omanyira bongo nina embeera yange ndi musiraamu naye nze njagala mutima gwange njagala kubeera n'omukazi ogu ti omukazi wange mama w'abaana omusagala kubeera na mukazi wakubiri kyekintu kye naye natuuka ne mugamba mama Ibula senga mbadde nga yeesobola nandifunyeyo omukazi omulala ekituufu tera mufune kuba daba wafunafuna dda abakazi waliwo ne gwe baŋŋamba wamupangiza mwakamala emyaka 5 naye nenzera bongo sina gwe nali nsasuliddeko yadde loogi nti nosolako mu loogi ennaku 2 sikikolangako obulamu bwange kati ekyatukyankalanya mukyala wange bingi waliwo bakwano be ngate nga bakwano bange nga bakyala nabo bagezaako nnyo okukola olugambo kukyankalanya obufumbo bwa mukyala wange naye mukyala wange ne mugamba munnange nti mu bantu abo booli nabo kati kankubuli abantu abo booli nabo balaba bali mu maka g'ababba baabwe bakoze eki batudde naye gwe ki ekikusinga gwe yali atuddeko n'akunyonyola ebikwatagana ne bbaawe gwe lwaki ogenda omugamba ebikwatagana ne bbaawo kuba buli omu alina obuzibu bwe buli omu alina okulemererwa kwe buli omu alina obunafu bwe gwe lwaki oyoleka obunafu bwo eri bbali nga bo tebakulaze bunafu bwabwe kyagala ogamba bo tebafuna buzibu mu maka tebafunamu butakkanyaganya buli kimu onookimaliranga mu mikwano kubala bongo nze banga lye namala nga nsibiddwa n'okusibwa
abantu abo obuzibu betusanga babasiba ne kooti ebawayo ne chance eyokusooka batuulemu nga bo abagalana basazeewo ki ddala basooka ne babawa ebbanga lya myezi ng'egi kiri kiyinza okuba nga ekyokwawukana kyajjawo lwa busungu naye nga basobola okutuula ne baddamu ne bakola ki kati era ebbanga lye babawa lya mwezi oba ebiri balabe nti obusungu bukola ki sayidi zombi bukola ki bukendeera kyemugenda okujja okusalawo ku olwo mu bbanga lye babawadde kigenda kuba nga kyekyenkomeredde musazeewo nga temuli banyiivu musazeewo nga temuli batamiivu musazeewo nga mutegeera nkulayirira Bongo mukyala wange nze nagamba nzira ngamba abakyali bange mbagambanga nti tutambula abasajja musajja mukyala wayinza okuba nga alina byakumanyiiko naye naakola ki kuba mulimu abakyala ab'emmizi n'asirika nze era kyemmanyi kuba ne jjajja bwe yali angabulira abo abaana ba Teddy nga tukula yabagambanga tono bange ew'omusajja nti nno mwenzi ekyo tukikolanga kuba bw'onooba ew'omusajja nti mwenzi ate oba owadde ba eneme bo ekyanya yensonga lwaki namala nentegeera oluvannyuma tewettanga olw'omukwano ti omukazi ankyaye nette ogenda funa muki ogenda kwetta ye omukazi abadde bamuganza bongerere ddala omuganza ate kati oba bawadde n'opportunity y'amaanyi tokyaliwo oluli badde bakola ebintu mu nkukutu nabwe kityo naawe omukazi tolimbibwalimbibwanga omukwano ono omusajja gw'oliko gw'ofiirako teyatandika naawe kuwagenda okujja mu bulamu bwe ndowooza ng'olingana wa mu nsanvu ng'ali mu biseera bya kuwummula kati yasazeewo kuwummula zira Bongo neeyogerako kyemmanyi kyendi nze mukyala wange ebbanga lyenamufuniramu nange nali nvubuka buvubuzi era nga siinaawo bumanyi bwa kubeera na mukazi nali nga nkola ku good life nga ndi mu masanyu mangi onfuna na miitinganga abantu ab'enjawulo ne bwe natuuka nembeera n'omukyalo oyo nagamba omwana muto kunze nange nkyali muto naye ate ye muto kunze kati eno leesi kanjite tandika obulamu obula nze era mukyala wange natuuka ne mugamba gwe senga mu myaka ng'ebiri nga twakeefuna muwalinga okompuleiningira bino nandibadde nga nzikiriza era okwetonda nga tekwandibadde nga kuva mu maka muno nga kuva mu nze nandibadde nga neetonda buli lunaku naye olwaleero bw'otuuka ng'onsibako byonsibako nkusekerera kuba kati ate nkola kyemmanyi ndi macuwa nze natuuka ne neesalako ne ngamba bino kambite kyokka ate ebiseera byesitali ate gwe byolabiramu nti byenkola bye nabibeerera ate wanjagalanga nnyo nga toŋŋamba nga nako kintu ekyo nati kati mwentuukidde n'empumula ate gwe mwokola ki ekirala Bongo abafumbo oba abaagalana munno bw'abanga akoze ensobi neekunyiiza omanye ekigambo nsonyiwa Bongo kiva wala ku saidi zonna Bongo katubere ffe wano nga ffe oyinza okunyiiza nonyiiza naye naawe n'obeere twawukana nga tunyiize n'obeere n'ogana azizi nkozeemu buni nekubira nemukana naye Bongo lwaki okoze ekintu ekyo naye ng'owuli ekigambo jasinika ne ku ssimu okuŋŋamba nti azizi mwana nakozeemu mistake enkola sonyiwa kizitowa naye Bongo munno bw'abanga akoze ensobi naddala mu bigambo by'okwagalana bino abafu